lw'ebitalo lwa Segirinya n'olutalo lwa president w'emitimbaga wa president w'abagundi kansekemalukuba tutandike bulungi kubanga ongamba nti obudde buno kati Isma yakulira abali ku mutimbagano n'ensoloso zintambudde bannange mu abantu mwenna we mwetunulamu mwenna ne mugamba mulonde muzeeyize munswaziza nnyo bannange mu mwenna mugamba nti kati Isma yasaanidde ne Isma yenyininyini ndoza tamanyi nti yalondebwa naye yenyini aleka takimanyi wena mujjukiza bujjukiza nti waigulu walondebwa olwekyo kati obukulembeze bwa Isma obu si butuufu olw'ensonga nange ndi musajja wa internet ategeeza okudanga gwe mwalonda kitegeeza okulonda kulina okuddibwa bamusibya bbanga ki mwaka gumu plus internet nga tagiriiko yeetaaga refresh course oyo okulonda saaliwo kingi wa internet nakomyewo okulonda kulina okuddibwamu wabanga Isma gwe mwalonda bwekibanga bwe sibadde mwalonda Isma nga akulira abali ku mutimbagano nze siri wansiwe zeŋŋaanyi kyobola mbadde mwegendereza nnyo nga sinadda ku mpewo okwetegereza biki ebigenda mu maaso kati ate nkitegedde leero nti mwaddira nemulonda Isma naye nasanyuse nnyo nti mu kkomera gy'abadde talabangayo omuntu mulala yenna abadde alaba yikyuli kubanga mu mujogera ye agamba nti olwakomewo ne baŋŋambirawo nange naye nakitegeewo nakikkiriza nti yenze kingi waki era njagala omutegeeza kyekya kingi wekyagenda ekya queen weekiri press conference yo yennyini eriko ebibuuzo bingi yagikoledde ku kitebe kya nuupu yabadde era nuupu buli muntu gwe bata ne yeeyita owa nuupu ne woobeera nga tebakulabangako bakuŋŋaana mu kirindi president alina obbaawo ba MP ne babaawo tenti ne zijjula ne bayimba tulyambala engule simanyi Kyagulanyi balina titles beeyitaayita enkuba ne weeba etonnya olaba noono gwe baayokya paasi gwe batamanyiiko gye yava eyamala n'abeefuulira mwesigwa bakuŋŋaana ng'olowooza waliwo omukolo teriiyo gwe baali batadde ddayo okuva ku beedi mutwe abakazi simanyi bababa be babawamba simanyi bankuba mbadde bamanyi nonoonya ababooda booda bezaakuba naye ne bakuŋŋaana basobole owa speech Sebo banyabo wetanira okunyirira katukwanjulire Hana Saluni esangibwa ku Mwesuga Road ekira balina empeereza esinga okuba ey'omulembe mu bya saluni oyagala extension wigs wig installation weaving styling cutting ne trimming byonna babikola braids dreadlocks twist pedicure ne manicure byonna obisangawo ku Hana Saluni bakola facials mu bika ebyenjawulo omuli ez'abaami n'abakyala bodicure products zonna tuziyina full body massage eri abakyala boka waxing body scrub wood massage ne body contouring tukola permanent makeup omuli lip brushing eyelash enhancing ne eyeliner tukola ku bagole bonna ate nga tukuyisanga ali ewaka nga kwotadde ne kacaayi ak'omulembe leeta famire yo yonna tugiyooyoote gwayagala okumanya ebisingawo tukubire ku noti 7 noti 2 10 45 oba ku whatsapp noti 762 385 719 Hana Saluni feel at home. Obadde okimanyi nti okuleka ettaka nga tekuli kiriko kyekiviiriddeko kibba ttaka. Kaakati abalwazi Forestry Limited bakuleetedde pulogulaamu eya kalitunsi era ku ttaka lyo sasula $2.5 million buli yiika bakuteekateekera ettaka bakusimbireko emiti ate bagirabirira omwaka mulamba ku $2 giba myezi 6. Bakutegeeza nti sezoni esooka omwaka 2023 egguddwawo bookinga batandika okuteekateekera nursery bed basangibwa Kasangate ku Buyinja Zone. Osobola okubirako ku noti 7 noti 3 283 391 oba ku WhatsApp ku noti 776 991 603 bookinga kati sezoni ereme kuyitako naye nga teweerabira Lwazi Forestry Limited. Kayenga ayina ebyokunnyonnyola bingi manyi ayogera simanyi twava mitoma simanyi kati ate yesimba ekawempe
Kawempe yo njagala endabire ddala kubanga Segirinya kati aweddemu amaanyi. Kakati tubanirizaako nnyo olunaku olwaleero ku mukutu gwa Uganda byogere n'abatulaba kujajja Ichuli one official mwe banyuma badde bakwata mutulaba naku olwokuna tubeerawo mugezaako kwata temateme bigezaako kwata bitambula mu ggwanga lyatu Uganda netafaayo side ki oba side ki naye nga tubeerawo mu ngeri emu oba endala egundi ensingira ddala obukulu mu kaseera kano yeya lwe lutalo lwa Segirinya n'olutalo lwa pulezidenti w'emitimbaga wa pulezidenti w'abagundi ansekimalukuba tutandike bulungi kubanga ongamba nti obudde buno kati Isma yakulira abali ku mutimbagano n'ensolosozi zintambudde bannange mu abantu mwenna we mwetunulamu mwenna ne mugamba mulonde muzeeyize muzeeyizedde ne mugamba nti mwenna Baji Kayima Shafiki Bamako muganda wange Keizi muganda wange Alex bani n'abalala bonna ne mugamba nti Isma okulonda saaliwo kingi wa internet nakomyewo okulonda kulina okuddibwamu wabanga Isma kumwalonda bwekibanga bwesibadde mwalonda Isma nga akulira abali ku mutimbagano nze siri wansiwe zingayi kyobola mbadde mwegendereza nnyo nga sinadda ku mpewo okwetegereza biki ebigenda mu maaso kati ate ekitegedde leero nti mwaddira omulonda Isma munswaziza nnyo bannaye mumwenna mugaa nti kati Isma yasaanidde ne Isma yenyininyini ndoza tamanyi nti yalondebwa naye yenyini aleka takimanyi olina mujjukiza bujjukiza nti oyigu walondebwa olwekyo kati obukulembeze bwa Isma obwo si butuufu olw'ensonga nange ndi musajja wa internet ate ngenza okudda nga gwe mwalonda kitegeeza okulonda kulina okuddibwamu obuzibu bwonna bwonna ndowooza buva butaagala kuva mu ntebe ani igwe anze mpise abantu emirundi mingi nze nayagala dde obumulo bwa pulezidenti kubanga nze olaba meeting ezinkooya njagala beera byakusiiga nnyumba naye buli wembagamba bannange okulonda gyekuli nga consensus etulagabanga mb'ogira okyafuga tetuneerondamu muntu obubaka bwebwo obubaka yakomyewo omukulu tukuwanirizaako era tukukulisaayo yonna gy'obadde mu lusiriko okuva wateebwa olwakomyewo ekyo kyamulumye nnyo era okulonda saa yonna kuteekebwateekebwa okuddibwamu nga bakugjamu obwesigwa era nga bakuggyako yagamba nti tosaanidde kubanga oli pulezidenti ow'ababloga mu Uganda yonna. Mbebazizako mwena abatulaba olwaleero era nga bondaba osobola otegeera oba oyogera na pulezidenti oba si na pulezidenti. Very smart. Era n'oyo amuwakanya naye n'omutunuulira oba aludde okulaba okundaba oba gwayogerako wadda. Segirinya bamutadde kirungi nnyo nze omu abantu abasinze osabira Segirinya ateebwe. Yes sir. Njagadde nnyo akomewo kubanga yalina ebigendererwa birungi nnyo ku bantu b'e Kawempe. Naye ekintu ekimu kyemmanyi ku bintu bino byetukoleramu nga internet bikyuka buli kaseera. Bamusibya bbanga ki? Mwaka gumu plus. Internet nga tagiriiko. Ha. Yeetaaga refresh course oyo. Okola ki? Okutegeera emitimbagano. Amaze bbanga ki? Nga mwaka gumu plus kyetujja okwogera. Plus kitegeeza. Ati plus 2 3 4 5 bwegityo. Jamaze mukomera kataliwo. Mukulisaayo nnyo naye njagala omugamba ebintu bikyuse mu technology. Gadgets, kamera, engeri gye tukolamu ebintu. Bakuwadde eno bagitani? Nowanda tannategeera nti nze mukulembeze. Kuba bye tukoleramu kati shift kye nasomeseza jjo paradigm shift tekuleka. Yes, kati kamaze omwaka mu kkomera. Emitimbagano ne wetuli Segirinya yeetaaga weekends ng'alinaanye amasimu ng'alinaanye bulinaanye simu kuba n'essimu ze yalekawo TikTok yagenda agimanyi TikTok yagenda agimanyi alina akawunti ya TikTok oyo atannabagigulawo ndowooza. We have new stars tulina ebintu ebigenda mu maaso ku TikTok mbadde njagala Segirinya ampeemu ku budde asooka akwate bukwasi simu tuziteeka awo azitunulyeko azirabe bulabi namwe KAKALAAMU ze mukutte ne basanze naye zaayina kuba kati bamuddiza gye bamusiba nayo manyi waliwo gyoleka ku reception
kati oba bakutane baga simanyi patia mukanda simanyi bakuddiza ebyo kati esimu gye bamusiba nayo gyayina assuming it is Tekino nga yagenda n'eriko Kamoni 15 kati tuli kuki olabika eyingidde 17 kati tayinza baana 15 ati kati omanya ali mu Kamoni 10 kati awe bintu byetaaga olaba bingi naye nasanyusa nnyo nti mukomera gy'abadde talabangayo omuntu mulala yenna abadde alaba yikyuli kubanga mumujogera ye agamba nti olwakomewo ne baŋŋambirawo nange naye nakitegeewo nakikkiriza nti yenze kingi waki era njagala omutegeeza kyekya kingi wekyagenda ekya kwini weekiri ekya kingi kyo kyagenda ekya kwini weekiri asobola okitwala ekya kwini wa internet n'abakyala ekya kingi ani akirina ekya ssaabasajja wa internet yenze nga weyagambye then ekya kwini n'abakyala kyekikyaliwo asobola okukitwala naye ekya kingi kyakikoleki akyerabire emitendera mingi amateeka ayina okugoberera emitendera era abantu mbagamba mu shift kati olaba bwongo bwa Segirinya bwavudde mu kkomera yayagala nnyo palamenti ne tannatuukayo nekyasinga omisinga yeki internet si palamenti ebya palamenti byamanyi naye nga kyasinga omisinga pulezidenti w'emitimbagano Segirinya welcome naye nga ono gwotunulako bwoti ye pulezidenti w'emitimbagano ate bweti bwe namenya bewaleka kuba namenya bali neyali asigaddemu ensanuwa mawagali asikweke wettaka yali amunyambyeko yali asala we yali yakava wati ekizimbe wekyagwa kati nuwa mawagali nayitaawo awo nenefugawo wonna emitimbagano gyo giriko emitendera ogusooka wagenda vidiyo zozikolera mu mmotoka ekyo kyaggwawo teri vidiyo kkirizibwa mu mmotoka ekyokubiri okutuuyanatuuyanna nako nakugjawo okutuuyanirira mu vidiyo nako nakolaki olina olabika mu vidiyo ng'oli kiriya n'owa message abantu ne bagiwulira banno bewalekawo ng'obamanyiko okuwemula abo bo nabo nabakolako abambala obubi bayeekolera basobola okujulira batona abagezezzaako mweno geemu naye kyoba omanya weetaaga ennyange okulaba gy'ogenda kubanga ennyange yeevaako eki ekitangaala eno gye tuli waliyo enzikiza kati weekwate nnyo ku nnyange nga kaye bwakola n'abasigadde ba juniya bakola batya beekwata kuno nkwaze ekwata ku nti webakayanja wezira webadda yes so mukulisizaayo nnyo okukomawo naye nsaba abantu b'Ekawepe batandike okuwa amaaso kunze bagateeke nnyo kunze kubanga si ewaki kiyinza bayisa mu peyini eno yonna nti omubaka musibe ne balekawo omuntu ali law abiding palamenti yeetaaga ki sikwogera ndi muki oli mwogezi okusoma wasoma nafuna ezi okoma nya ku P7 ezo zo nafuna nya mu P7 yes nakati senior 6 eno okusinga baseline otandikiranga nnyo ku foundation yesebo kati fe abaafuna nya mu P7 abantu baga atwewaana naye tekiviikako bw'oli kifuna oliwulira we kitegeeza yes so Segirinya abantu b'Ekawepe mbadde njagala muntu nuwulire nnyo mbadde ngenda kwesimba mu Kampala naye ate ndaba Ekawepe Ekawepe eserebye ate nga yekitundu kyange eserebedde ddala nati yakadda ate n'oli gwe yalekawo Bashiri omuzibe okuyingiza omukadde naye nga mukulu yakomyewo era yakoze press conference esooka naddamu ebibuuzo byonna press conference yo yennyini eriko ebibuuzo bingi yagikoledde ku kitebe kya nuupu yabadde era nuupu buli muntu gwe bataneyeeyita owa nuupu newoobeera nga tebakulabangako bakuŋŋaana mu kirindi pulezidenti alina obbaawo ba MP ne babaawo tenti ne zijjula ne bayimba tulyambala engule simanyi Kyagulanyi balina titles beeyitaayita enkuba ne weeba etonnya
olaba nono gwe bayokya paasi gwe batamanyiko gye yava eyamala n'abeefuulira mwesigwa bakuŋŋaana ng'olowooza waliwo omukolo teriiyo gwe baali batadde ddayo okuva ku beedi mutwe abakazi simanyi bababa be babawamba simanyi bankuba mbadde bamanyi nonoonya ababooda bezaakuba naye ne bakuŋŋaana basobole owa sipiiki kuba nakujjukiza buli muntu gwe basiba ng'akwata ku noopu ayina accountability mu bitongole by'abannakyewa ba MP babadde ku mutwalo gumu n'ekitundu ogwa euro yes miliyoni ozimanyi eziri awo euro esinga ku dola miliyoni aga buli mwezi Segirinya ne Sewanyana bano kasanvu abalala kyova olaba Bobi Wine n'abanuupu abakulembeze tebabangako ape nga batadde Segirinya ne Sewanyana batta sente mbuno yensaki oyinamu akakunkuna lwaki tebabadde wali oyo nanzikiriza nenkubirako ku PA we PA1 wa Segirinya mukubire te PA wa Segirinya abadde bweru amanye ebibadde munda anti ayizo tubuulira lwaki tebabaddewo bayiza okuba badde negundi ate lwaki bazze ku lunaku nga press conference za nupu zibaayo Monday ani yabaaniriza ebibuuzo bingi naye Segirinya omubaka wa Kampala olina okujjukira nti mu babaka ba nupu Segirinya yakyasinze okuyitamu n'obuwagizi obungi ye yali number 1 number 2 number 3 4 5 6 mpaka ku 10 oli n'alyoka ajja amaanyi nga gali awo yamukuba emitwalo 6 Segirinya okuyitamu kwe kwasinga n'akalulu ka Bobi Wine mu rekodi omanyi lwaki aka Bobi Wine kaali mu by election kano kaali mu genoki Segirinya ali mu generation tayinza kukwata ajja kukwata omukubira emirundi 9 yamutumye kubanga omuntu atakwata mirundi 3 tuddawo ku programu erindo omusajja yebase sebo mukama wange banyi mukama wange tuli ku mukutu gwa Uganda byogere essaawa zino ensonyiso obawuliza abatuwuliriza ku mukutu era nga ndi ne mukulu Isma Olaxes tuli wakati mu kwogerezeganyamuko naye wakati mu show ayina ebibuuzo badde yeebuuza nga ava ku press conference yakoledde olunaku olw'ejjo yesebo nga yeebuuza lwaki principal n'abalala abagundiivu oba oliawo tebabaddewo ng'omukulu MP asinga obukulu mu nuupu ateebwa oba ajja ku kitebe ekikulu kya bonna KAKALAAMU obadde obuuza yesebo ensonga enkulu nti omukulu yakomyewo era eggwanga lyonna lyakitegedde nti yakomawo ensonga enkulu yeebuuza Isma oyo yalondebwa atya era mwagoberera kriteria ki ezironda Isma Olaxes mu kifo ky'obukulembeze bwa Bloggers Association esebo kubanga omukulu yagenda okugenda nga ye Mr. Update naye yagenza okukomawo ngate millions of Ugandans kati babo beita Mr. Update abantu be inviting nga kakati ate bebaagala okumwinvite abo bonna sebo bantu bange bawulira beita ba Mr. Update mu capacity kisebo eyobwa president era sebo okulonda mukama wange yagambye okulonda sawa yonna Isma Olaxes bamuteekako envumbo sebo anti okulonda ate mulina owandiikira Secretary General n'addamu eyo tuyita mu mitendera sebo tomala gagamba ti okulonda weekuli kaakati okudda ku nsonga sebo yesebo olunaku lw'eggulo ffenna tubadde tukimanyi bulungi nnyo nti ababaka kati babadde bagenda weza emyezi 2 nga tebadressinga nga ggwanga olw'ensonga ezimu ezeekuusa ku bulwadde ffenna tukimanyi bw'obeera nga wali obaddeko mu kkomera kati jjajjayikyuli ye yali abaddeko mu kkomera ekkomera alimanyi baali bamusibyeko ndowooza ekkomera ekigambo kkomera kiba kizibu nnyo n'okusingira ddala oyo alibaddemu okusobera ddala omwaka gumu n'ekitundu so kati embeera ababaka abo gye baayitamu embeera yali yagundi nnyo yakwetowaza nnyo mu kkomera eyo balwalirayo endwadde nnyingi nnyo Honorable Alan nga tebannabata emabegaka wiki eyasembayo yali mu mbeera mbi nnyo ebyo byonna twabasaasira era tubasaasidde naye Isma tewali kusaasira embeera y'obulwadde mwe baali
condition status ya honorable Sewanyana ne status ya honorable Segirinya yabaleetera okubata yebyo byonna twabitegeera naye tubuuza omubaka asinga mu nuupu obunene yazza atya ku kitebe nga waliwo ba youtuber bokka bali wampuuga nga saamulabye president tisaamulabye bakuŋŋaana nga omukazi bukazi abagambye nti bawambye ebbawe nga tebamumanyi omubaka uliriza omubaka Segirinya ye memba wa nuupu akyasinze eyasinga oyitamu n'obululu obungi olaba balinda mulambo guva ttake batamanyiiko wadde Segirinya yabadde alina otutuuka ku pate nga ba leadership yonna weeri because ekisookera ddala ye mubaka wa nuupu eyasinga olondebwa ate nga yabadde asibwa kitegeeza ye mukwano gw'abangi abakulembeze babaddewa okusookera ddala jaja ichuli njagala okuddamu ne muganda wange Kakalaamu n'abatuuliza ku Uganda byogere nti olunaku lw'eggulo ba Honorable Segirinya Muhammad baasaba baadressinge ab'amawulire nga bakozesa ekitebe nga bakozesa boardroom y'ekitebe then oluvannyuma bajja kulabyekako eri eggwanga ku kitebe ekikulu ekavule nga bali wamu n'omukulembeze w'eggwanga eyalondebwa Robert Kyagulanyi Ssentamu ku kitebe kyaffe ekyekavule ekipya ssebo yabadde tayinza leka boogere ku media yonna nga era eyo eventi eyo akukabadde kasiki eventi ennene egenda kubeera kavule ssebo era ssebo Kakalaamu okakasiza ddala ekyo jjajja Ichuli muvugire ddala ajje nga kaye bwe yajja ate nze yenswa si yemu neyamanyi kiba kitegeeza n'abaana bonna abali ku live bonna abaana ba nuupu bonna obatwala ssebo gwe aba pulezidenti waabwe wekiri kati okkiriza nti yenze nedda obeera nga weyita pulezidenti sooka okkirize nti pulezidenti ndeeta ababuloga jangu n'ababuloga bo bonna ku kitebe omukulu ng'ayogerako eri eggwanga nga ne pulezidenti wali eyalondebwa kale tweyanziza nnyo tweyanzenge oyo abadde ewa Segirinya naye Segirinya yennyini mubadde mumuwulira mu background nga essimu esiiya katuganyiza kutuuka ku nsonga zennyini kuba abadde amuli wano otomuwulidde owudde omuntu asiiya mu ssimu sipuliddemu omuntu omulala ezo ensonga zabadde nkulu nnyo naye nga kyenjagala okugamba bannayuganda kyabadde kikuliyetinga nnyo doubt oba silence y'Abasegirinya ebadde etandise okuba loud kakati okuva lwe baabata mu kkomera suspicion ekitegeera suspicion yaabwe ebadde etandise okuliyetingibwa muki mu bantu era Segirinya okujja ku pate olaba olunaku lwe bakyuzinze nga bakimanyi Mande yebeera press conference ki ya nuupu ne bajja nga waliwo mufumbiro mwayira kaali wansi nnyo okkuta ng'oli MP n'omusanga ku kitebe mwayira kaali wansi kibanga okkuta n'osangawo ddombo weenaaleewo ng'oga bakutadde oli MP nti ate eddombo gw'osanzeewo ose kati ngamba ayirake eyo sikulo walinga nti omuntu we babanga MP asaze ekkubo okuva mu people power ze mwenaaleewo tayinza kutuuka ku kitebe nga waliwo ddombo kitegeeza alina osangayo sekuritale geno yes kakati we babanga nopu babadde bawerokaminga bamwesigwa we batamanyi ne bakuŋŋaana it is wrong for Segirinya okujja ku pate ne yeereeta n'atuulaawo ne ba YouTuber ne bamubuuzabuuza obubuuzo embeera teyabadde very good si bwatyo Segirinya we yandikomyewo no matter what we babanga badde bagala kuliyetinga kasiki kayiisa akakasiki enkuba yakatonyeemu yatuddewo butuuzi eza bulaaka kati politics no one is tall enough to see tomorrow kati ne mufumbiro
ali skeptic agawa kantuleoko kasajja busanga bakyalina population naye nga the darkest of things kubanga nze saategereti namufumbiro nalabye omusajja ayambadde bigalubindi bya holding n'enkofiira emmyufu okiwulira nga alinanye Segirinya nesifayo nendowooza bano bakanyama simanya babeetooloola kakati that was wrong ate ku kitebe ate noleeta akasikiwana ate abantu abamawulire ne bakabamu towulira abantu nga bagamba nti tubadde mu kafubo naye tekakkirizibwamu bannamawulire kitegeeza ebikalimu tebaagala bifulume bifesetenidde kakati kano mwagenze ku kitebe ba youtube ababaddeyo n'abamawulire kakati kati eri wagenda baayo lwonoobaayo kiki kyebagenda omubuuza kyebatamubuuzizza enkuba yayiise mu mbaga yezina embaga z'ebisooto omugole najjanga ajjudde ebisooto okitegeera kakati Segirinya yennyini silence yebadde efuuse loud nga kiyinza omuttira popularity mu kawempe ate kiyinza omwaisolatinga ku party. What they needed to do is to appear no matter what. Naye yali asisinkanye ku principle. Omanyi photograph interpretation is emanyi body language. Bobi Wine yali skeptical nga alinga amugamba naye watuuse otya wa. Era ani wavuddeyo otya nga twakuwaayiriza ebintu bingi. Oja yes, kiringa ojja nga go wabbye ssente awaka n'owaayiriza bulaza wo. Kati oba oyagala omulabe olabe embeera gy'akola ki gyalimu omusajja nga bamukubye n'etawuliddeemu wadde kati ne bano abali ku kitebe ababadde ojjukira nagga Segirinya ne Sewanyana babaddeko omutwalo gumu n'ekitundu ogwa euro okuva mu bitongole by'abannakyewa gutekiwakana ziri ebiri ebitongole bwobanga mu Africa owangu tebakimanyi politics wa winner takes all kati gwabadde namba 2 oba wenkana ne Katumba kati oyita mu kunyigirizibwa ebitongole bya nakyewa byalidde okukola ki okuyamba ate ekintu kyokka kye bisobola okuyamba ku supidi nti okugamba nti bakutta abantu bange neetaaga looya bakimanyi nti oba weetaaga ligo tiimu kati MP bamuteekako omutwalo gumu kitundu ogwa euro miliyoni aga kati wabaddewo mu kifaananyi ebintu ebi kulikayo naye ng'onzitidde ssente ose ssente zaffe kati eyo kulikayo mu kkomera naye ani yakutadde nga twawakuwaayiriza ebintu bingi so Segirinya naye ng'engeri gyatudde mu kifaananyi yali public consumption walina okuba waliwo demand mulabikeeko mu kiki mu kifaananyi muzeemu abantu koza abantu kati bonna balooya mu nsi omuntu atuulewo kawogo ke naga naye kasita kannaye kamuyingira ng'ebintu bitabuse enkomawo ya Segirinya teyabadde nnungi ku kitebe bandibadde bamiitinga awantu awalala era bavuddewo awo batudde mu bifo nga bya kubanga bangambye bali ku nuupu era nga bagenda ku tiigi waliwo ekifo ekirala kyaddeko awo ekyebanda era kyobaolaba kubanga natuusa lyaga nti ate otuvuddewo ate tugende erikonza laba nkoze bingi anti ngaati ayagala ekifo kyasinga okweyagaliza kati kyabwa pulezidenti wa buloga kuba nakirongoosa si bwe yakireka si bwe kikola ki si bwe kiri kati alaba n'obwa palamenti buno takyabategeera ati listika alwanira ku bwaki naye mugaye king wa intaneti waali ekifo ekiriwo ekyamaanyi kyayiza olwanira ne godfather ne bakaye bakiyita queen of internet kati asobola otwala ekya queen king of internet ye waali naye ekya queen abavuganya weebali kuba naye akomyewo kye nakola banne be yalekawo emulanga bamaanyi emikira bagizingako dda giri mu magulu pages yali atya era ajja zisangako yikyuli nga yali alowooza yamaanyi naye agero scrollinga ngeyo page eteekakaani kati akalulu tetukasuubira akalulu weekalize mbayita omanyi kati ka TV buli kyoteekako kati TV parliament yasasula every leadership egenda obbaawo nooba bakulonda ku bwaki time bagisasula ku TV ojja for debate ate wakyaliyo abantu byokuyitamu ebyekiyaye ogenda nga yita eyo yonna mu bululu bwo osembere bagambe 40% eri 60 yazze ku TV bawulire bapanalist bagenda bbaawo ojja kutya ensi
fe tuli bedo yita mu muntu ajja tusinga eri tumusinge ate ne yoku TV weyinga kinene kati n'okulonda kw'ababloga Segirinya kyatamanya twakusa ku internet Eliona lebosebo nawe ate atya okubeera ku TV okola live debate anti sigaye nti atya naye mugeti byakyuse kati wano wabaza okunvuganya 60% eri ku internet omudomo guli awo yaba technicals okoledde kiba bloga ate ako ke kabuuzo akasinza okulakira abalala naye nga katuuka osobola obbinyonnyola ebyo byokoze nze gwe alina ofiisi gwe gwe baawa kompyuta gwe gwe baawa intaneti gwe gwe baawa minisita gwe sipiika gwamanyi webiri awo byolina ako kagumba kalakira godfather nebamga oyagala okwesiima kanzije oyagala obukulu bw'ababuloga ne mu blog association bateekamu tufune pulezidenti obulanoga naye ate ani anaggula enzigi ate noona atandika obonaabona nti ayiga erosi tugende n'amanyi sipiika sinti sikola bibi naye nkola ebibi naye nenzija nkola obulungi sipiika ankubirako ku personal phone sipiika waali kukubirirako yeddi n'olwo olugendo lunene kati ebyo tugenda twogera wali noga ati olina ne kompyuta mpya nabawa n'ayidi constitution yes ate oyinza okuyingira katolika ayidi kati awo naaboogera waliwo tutuuka nitugaa nti babuloga babawaddeyo ku ssente najjanga ddukaduga oyina ayidi efule waliwo natuyita fule registered member yesa ye ID ne Segirinya ali fule registered member alyoke yesimbe mu babuloga tabako na ID tankona ID ayogerera eyo naye emitendera wegiri kiringa mufufa bantu boogera jakwesimba ku magogo afuze bya jo wesimbewo agenda otunula ku byetaagiso nalana gwaliwo kana akalulu kankaveeko kati ne kana akababuloga kalimu emitendera naye nga kyabamanya Segirinya twakyusa amene endabika okukola live mu mmotoka kyavaawo okutuuyana mu vidiyo nakyo nekikola ki nekivaawo esebo byokka bibiri byowajjawo bye byakyuseemu tabiddamu kubanga agendera afunye ennamba nyingi ennyamba zajjanga lwakwewuunya omusajja tawulira bugumu kubanga ngaemmotoka agiggaleeda biwawo n'atuula wansi mu kinnya n'abeera ng'ayogera n'atuuyana nekireeta abantu bangi kwajjawo babuloga abexciting abantu bagambanga nti ate ani ono yes kati vidiyo zaani ono nolowooza olina abagoberezi twazijjawo waliwo n'abaali beeyambula abalala nga bakola sexi nabo ne tubakola twagala genuine followers ate waba alina skin cancer tulina mukozesa nga case study ayagala kati genda mujjanjaba Amsterdam era amaleyo omwaka ekisanja kiggweko ebintu bya Segirinya aloza n'abiddamu bwate weyalwa mu ddwaliro okulayira we kwatuuka ng'ekiro ekyo yatuuse gwe waliwo ebintu byekyusizzaamu ebbaluwa z'eddwaliro tujja zeetaaganga naye ekyo nga kinene kirabika kibanga eno omuwala yagambye nti mulwadde wa sirimu nga abo ne bagamba nti obwavu butuuse wangi abantu bakitegedde osobola okugaa nti nina sirimu n'okuumiramu mukazi wo ate n'olya sente yes kati oba ne mukazi wo nga mulamu kyokola kweranga nti tuli balwadde buli muntu n'omutangira omutima n'okolaga guli wamu ne mugaggawala mangu kubanga gukwa gukolibwamu omukazi muteesa nti kati kitutuuse ku levo nti abantu bakitegedde nti no matter what how you educated social capital is important. How do you get social capital? By much attention. Kati abantu bakuliyetinga attention kiki ekireeta attention weba biweddeyo kunamanga abantu bakumanyidde kati ndwadde sajja ajja kujja gayenze gwolaba ndi mufu wano ne bateekawo Kenya bagamba nti twagala abaana sente bweziti okuwayo maama wo omutte ne taatawo ne bagamba bagezesa obwongo bw'abayuusi baabwe beewuunya olupapula lw'amawulire lwakeera lujjudde waliwo ne wano batimanga obugere obwa poverty atuusizza abantu abantu waki wala ate bategedde bw'okola attention ofuna
kati oli aliko oyo omuwala Semba Clean ali ku piki kati alwa oyo yerangiridde Sirimu ngirira ye nganza asoma image terabika nga bituufu byayogera alabika nga attention kyegambye seeking what attention kubanga keyayogedde n'agamba nti abankubanga amatooke tosafuna Sirimu noba neyo statement ng'ova mu ddwaliro oba waddayo dda kwegadanga abanebakako ng'olina muwombeefu nnyo oba waddayo kwogera ebigambo biri ebituufu kizibu tebasobola kukebera Sirimu n'osigala mu luyaye ne wooba oyagala otya you cannot kati the moment weyagaye busimanya abangoba amatooke n'entega luno lwa attention siika naye olaba Sirimu nga ova mu ddwaliro omufunyi tosobola muyita era otandika nti bannaye negadanga negatta tosobola kwogera kigambo kyonna nti omusajja yankuba amatooke oba nawe kwogera ekigambo Sirimu olina kwogera mukenenya obulwadde Sirimu bulwadde buweeka ekitiibwa odda oli muwombeefu nga babukugambye omusawo tewamulabye omusajja bamubuuza walya oba tewalinnalyaki naate maama atumiriza ati maama we akutumye zaani ng'ate gwe oligenda yekebeze Sirimu aleeta speaking in tongue wamulabe eyo gayi ng'ali flabbergasted bakiyita nga nekyokwogera tokimanyi otidde omuntu kintu kyakutaddeko nabalabye bagezaako ddamu egikodo nige tikikyadda kati attention yawe wegenda okukola ki okutuuka kubanga abantu bategedde get attention get social capital use it obuzibu bwakyo basobola okuwa attention but can you sustain the social capital osobola omubeezaawo muzibu nnyo abantu botamanyi we bali abakulaga obulaza emitima obakera nga tebakyakulaga mitima ng'obagamba kyo balaba bali bakyo so it's a really big task naye world kyo tulimu right now tuddamu enkya ku mbozi ya kisiibo swawumu ogimanyi gwe tandika nkya bannange egenda tambulira ennaku kati zitambuddeko ezesawumu ya mu kisiibo yokka omanyi okumalawo magalibi ne mugwakawo muzikiti baseekalire ne baba abasiraamu babagaa mugende munoonye mumali ninge tewali agenda swawumu ogenda okudda tebuuza ku musiraamu seka sawa meka olaga ziri mwenda noddawo ku sunna waliwo edda kyali wange gwe bagamba nti omanyi tuba tumaze esaala tuba tusabawo tusunna nga ku maviivi ne bamugamba nti yatandikira wano nadda wano tinadda wano tikati ali wano mu sunna omanyi nga negombe twejerega wannayo yagikwatako emboozi yakisiibe gyotegeere engeri gyofunamu buzi ku ssaawa emu awo nga wowulira akawo kapira eswala engeri gyoyinza ojjamu sirama abamu batola mangu salama eyejja tonyiiga ebintu ebiyise mu swaawo mu bikutambuze kyobola ennaku zino olaba nnyo obusikiti nga bukwata ku kisiibo nalyako mu kisiibo naye ate ngira namalangu manye ekisiibo kye nalyanga naye ate nenzemu enjala nennuma nnyo ate nentuuka ku kusiibulukuka nga simanyi bansiibye ate emmere enzibirire wabbirirako ku kisiibo obadde nasambako ku mupiira kubona mwayo nempanda eddusu nga teriva mukama ekisiibo nti simanyiranga ku kisiibo 10 otandika okufuna ekifo teri muntu yali amanyidde ekisiibo wallahi sawa mu ramadani karimu mbagaliza ekisiibo ekirungi bwenna ogwokutaano oyite mu saawa mu ng'ogitegedde oyinza oba wasiibye wallahi nojja ossaala talawuya n'ogenda olaba bino byajja tibyambala hijabu eziri transparent noba mukama katonda simanyi wakatonda alitusonyiwa kuba twambala akatalawuya netufuna byajja teyo mu bisonde manje wandege yawo naye katonda yekka yamanyi ku swawumu teyagibuulira wadde nabbi alisaawo muli katonda yekka yesigaliza omumanya ku sawumu muninde enkya mu kisiibo iculiwe ento noba oyinako ng'agenda kufa nina emboozi y'omuntu agenda okufa afunye accident avuddemu omwana ow'olukindo iculi nina ebigambo by'omugamba
genda wummula mirembe ennaku zo zikunsi ziwedde genda nafa nava ku nsi nompita mu buli kintu era katukuyekizeewo naku olwokubiri twasooka kive e Bulaaya Segirinya onoosobola tulina kive e Bulaaya kati tulina ekisiibo tulina ebisenge tulina ebintu bingi wajja ku kimu Bobi Wine kyagwa wangi ogambye otya kyagwira ddala ekyo ekiriwa Bobi Wine kyonna kyaga buli akiriko yagwa akomata kumirabe magezi gemuwa yeetaaga fresh courses ajje wano ewange alabe emizindalo ne kamera eziba wano ategere ne dynamics empya asooka afune gemu bwetambula otherwise ndi wala kati bateekateeka batya essimu ng'ogenda ku live ajje byonna ate njumi mulagire wano bwereere consultancy film senayi mugamba ajje aludde ayina tulina gymbox zetukozesa tulina obuntu bw'amaloboozi tulina ebintu ebimasawundi ebikwata sawundi tulina ebikwata tulina new tactics zetuteeka mu bino ebintu tebikyali biri ebyomotoka yes bwe munamuyita ku NBS simanyi atagenda ewalala kwezo sikuliini zebasaamu togenda ewalala kizimbe kiwavu kirimu lifuti ovudde erimwebaka wansi olyoka okankanire mu lifuti omwo naye jangu kulikayo webale kubanga oli mulamu